obadde okimanyi nti Museveni yeetondedde Bannayuganda ne mukazi we nga bali Kololo nti ku bikolwa byonna Museveni byakoze Bannayuganda omuli okubatta, kubatugumbula, kubasibira mu makomera, kubabuzaawo, bo final avuddeyo n'asaba ekisonyiwo eri Abaganda saako ne Bannayuganda okutwaliza awamu. Agenza okwetonda ndi yeetondedde Bannayuganda kyokka ngenda akyakwata abaala okubateeka mu makomera. Agenza okwetondera Bannayuganda ne babasonyiwe nga yakayisa UPDF Amendment Act ng'egendereddwamu kunyigiriza Bannayuganda. Agenza okwetonda mbu yeetondere Bannayuganda saako n'Abaganda ng'abasinga bonna bafuuse abanoonyi b'obunzibunzi bali mu kubundabunda mu nsi eyaabwe. Abangi ababbyeko amataka, abalala bamenyedde amayumba gaabwe, abalala bakosinze okugenda into modern slavery, abalala babuzibwawo bakanatta baddamulira bani tetuddamu balabako, tetusiba ntituddamu nobalabako, avuddeyo yeetonze. Ku Bannayuganda abattiddwa nga nezisawo yakati gavumenti yalimu okuva mu report entongole ku ddala kiki ani yali emabega w'okutta abantu abo. Museveni avuddeyo akugambye mbu yeetonze. Ddala eriyo omuwendo gw'oyinza okuteeka ku bulamu bw'omuntu. Olina omuwendo gw'oyinza okuteeka ku bulamu bw'omuntu. 2016 abasoba almost mu 5 bavaawo ne battibwa mu bitundu by'e Kasese mu Lwenzululu. Peter Ebelunga yakirimu oda nga azijja from above mu lulu omusingo lwa Charles Wezire Mumbere. 2022 November 18-19 abasoba mu 2 battibwa. Ekyasinga n'okutwewuunyisa nti yavaayo okwogera ku lwa gavumenti yagamba police has a right to shoot and kill. Yannange ntunuulidde akatami nga Museveni avaayo nga yeetonda ne mukazi we naye nga ddala gwe Munnayuganda ali awo era gwe alaba viiri eno wali olabyeko Stanley ng'alokoka. Wali olabyeko Stanley ng'alokoka. Singa Museveni okwetonda kwa Museveni kwandibadde kwa muwendo nnyo kwabadde kulungi nnyo singa essala tukyagenda tetukyabanja Baganda baffe bali makomera bonna nga bali wabweru, Bamachete, Babobi Yanga, okitegeera, ba Edi Mutwe, Banuwa Mutwe, Bakivumbi, Bagaddafe, Basimati bandibadde bali wabweru. Okwetonda kwa Museveni kwandibadde kuli accepted. Singa Bannayuganda betubanje 18 betuddangamu n'okulabako essaawa yakakati singa Museveni abe nagamba nti bannange abantu bamwe 18 mubaddenga mubaayo ne mubanja baabanomba bawadde baabo. Museveni okwetondako apology yandibadde accepted. Singa Bannayuganda ebabyeko amataka gaabwe gonna Museveni abe nagamba amataka gammwe gaabwe tubadde nga tubabbako gaabwe tugabaddiza, apology ebadde egenda kubeera accepted. Okunyigiriza Bannayuganda okubateekako emisolo emiyitirivu agambye nti kati emisolo gyonna ngisaze, apology ebadde egenda kubeera accepted. Okitegeera ebadde egenda kubeera accepted. Naye ayonoonya amalwaliro, ayonoonya enguudo, ayonoonya ebyenjigiriza, Bannayuganda baveeyo bamwetondere. Bannayuganda baveeyo bamusonyiwe. Singa amalwaliro gandibaddeko malungi ogambako kale nti Museveni okay, apology accepted. Naye tuuka mu ddwaliro ogenda kulaba ekiriyo. Omukyala nalabye omukyala omulamuzi Mulyagonja ng'ayaayaana, mulamuzi wa ggwanga ng'ayaayaana nga ali mu kulotola embeera eri eMulago. Tirewo ogenze mu ka private wing teri yadde empeke ya Panado. Okategere teri yadde empeke yaki, teri yadde empeke ya Panado. Museveni ne mukazi wo apology not accepted. Apology not accepted. Temutumanyira
Stan ffe tukimanyi bulungi nnyo Stan talokoka akoma atakuumira mpeera